Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Ntera nnyo kuba nti ntumira nesitubira ku baganda banyu. Ntumidde nnyo ku bannayuganda mwenda wanga mu ggwanga lya Butuluki. Buli kibuga kyonna gy'oli mujja baliko gye mutuusaako engalo kansubenti buli bulungi. Buli kibuga kyonna gy'osinzira okulabira mu ng'oli mu ttake okulamusizza. Naye ngenda twala okisa guno okuwaza bannayuganda mwenna abawangaalira mu ssaza lye bayita Konya. Bannayuganda mwenna ng'owangaalira Konya, I salute you. Olw'enjawulo lwakuba nti mbibazizzaako olwaliro mwasobodde okuba nti mwasajja kudde okuba nti kati musobola okwekolera ensonga zammwe era njagala okubabaza omulimu omukulu gwe mwakola okuza muganda waffe Katonda gwe yatwala ne mubanga musobodde okusonda akasente mwasobola okusonda akasente ne musobola okuza mulambo gwa muganda waffe oyo ow'enkyukakyuka muganda waffe Mukama akingirize era akusonyiwe n'ebyakusobako naye nga njagala okubaza mwenna abafamire n'abantu b'Ekonya mu kibuga mu province gye bayita Konya mu ggwanga lya Butuluki mwe bali nnyo okukola mulimu gwa kusona nsimbi kuza muganda waffe oyo gwe mutima gwa Sseruganda gwe butwatandika mwe bali nnyo mubalire so mwenna b'Ekonya I salute you mwe bali nnyo okukola mulimu ogwo timujjanga okwo bwe nva ngenda genda mu kalowoozo wakati speed etandise kantandise okucamuka mu kalowoozo ka leero ngenda kusaba buli muntu yenna gy'ali mu nsi yonna osabire nnyo kitaffe jjajjaffe Haji Nadduli era nga njala kutwala okusaba kwayo kuno bwe bange ebyo munnayuganda yenna gy'oli mu nsi yonna nga weesobola bwe kiba kisoboka nkusaba okwate ku Haji Nadduli mu mufulumya eggwanga eryo embeera gy'ayitamu si nnungi so mu kalowoozo ka leero ngenda kusaba munnayuganda yenna gy'oli nga wenkanamu mukoze birungi bingi mugabye ensimbi nnyingi naye ekintu kimu kisobola okukuweesa omukisa mu ggulu gy'onooba ogenda gy'otamanyi jjajjaffe oba kitaffe bambi ali mu kusoomozebwa okw'amaanyi nabo bannayuganda mwenna basobola okukingiriza n'okuyamba Haji Nadduli muyambe eno ensi tuyigiramu ebintu bingi nnyo atusinga obukulu kuba ffenna tuyigidde ku ye naye nabagamba enkola ya Museveni akutta emirundi ebiri asobola okukozesa emmundu okutta asobola okukozesa okkuto kyalinga n'akutta n'ofanga ofa olaba otogera essaawa zino Haji Nadduli ali mu kufa nga alaba ayinza obutamutisa butwanga byali asuubiza b'emmundu naye ekikolwa kye yamukoze okumuggyako omwana we ate n'awamba n'abafamire ye n'abatulugunya nga babanje emmundu ng'abakubye abalala bakyalina makomera kuba bataddeko babiri kikolwa kibi nnyo jjajjaffe Nadduli ali mu kusomoozebwa okubulamu bwe tuleme kutunuulira nnyo byafaayo bye na kibiina kyabadde awagira kubanga alina ensonga lwaki abadde akiwagira naye ate alina ensonga lwaki asirise so nga tumwetaaga nnyo nga mwonna byafaayo mu kaseera we tulaga tumwetaaga nnyo kuba bano abantu tulina okuba balina otubuulya ki kye baakola so ngenda kusaba mwenna gye muli mwenna basobola okutaasa Haji Nadduli mu ngeri eyo neesoboka oba mufulumya ggwanga asobole okufulumako tusobole okuba tumwetaaga nnyo byonna ebisinga obungi Katonda yamanyi ku nsi kuno ffe tuli bayise Katonda yamanyi dulwogera ddulo n'ovaawo Haji Nadduli oba yakola ebikyamu mbasaba busabi tubireke tusooke bitunulirako tusooke tutaase muzeeyi waffe ono kubanga Museveni amutta mu ngeri yo simanyi nti Haji Nadduli akyalina emyaka ebiri mu maaso okusinziira ku trauma oba trauma muzeeyi Museveni gy'amuyisaamu famire bagiwambye baliratives babawambye bataddeko abantu babiri abasigaddeyo nabali makombe bababye simanyi babanje emmundu omwana postmortem mweganyo fuluma kyokka mukimanyi bulungi ti omwana battamutte bakozesa dokita okutta omwana oyo kati omwana results za postmortem ziganyo fuluma Haji Nadduli bali mu kumuttekako pressure y'amaanyi omusajja bambi ali mu mbeera etategerekeka so ndoza kati akaddiye emirundi 8 okusinga gy'abadde akadde ku mukalowoozo ka leero ngenda basaba omuntu yenna asobola okukwata ku Haji Nadduli omufulumya eggwanga amufune wamuteeka amukweke mpaka ng'ekyosi kiisi naye omusajja bambi afa kuno ku nsi tuli bayise tewali muntu yandiyagadde kula muntu munne ng'afa byemu ku bintu bitusuulira Haji Nadduli byasasuli byatambanya alina kati mu mbeera mwali ng'amwetoolodde buli kasende wa buli nsonda yonna so mbasaba Haji Nadduli wonna buli muntu asobola omukwata kuba myamukwateko bwe kiba kisobola musabira oba mugenda mubeererawo wakaawe okumala ebbanga lyera amala oli omulabu we naso musobola okukikola abantu beeruulo otherwise omusajja agenda kuweruka nga bomu mu bintu ebitategerekeka awo nno nvudde mu kalowoozo kaalyo ngenze ku kiggula lugi kyaleero alright mu kiggula lugi kyaleero tekigenda kuba kiwanvu nnyo ate tekigenda kwawukanako ne byenjogedde naye ngenda tutandika bwe nti njagala tutandika bwe nti ntera nnyo bagamba enfumo zino nga ntandika vidiyo zino naye ndowooza abamu temuzifuna makulu
naye nga ntandika njala soka balaga ka video kano era njagala Museveni ka video kana akalabe tugamba Ssebusiru Bwanjoka butanyinizo jobera ntizo zigenda kuwangalira luddawa kutuyita okwekulira akabazikulu yoseriti bahabula tubasema ntano wakale nseze tamuzeze nsanga bisibe ne batuusi banno mugenda sanga obuzibu mu nsi yonna nga temukyalina musobola kwegeka lubadde okunywa amazzi olw'ebikolobero byemukola ku bannansi ab'okusemazinga Africa muli batono mu namba ne mutandise okucunya buli ggwanga lyonna muchunyiza Burundi muchunyiza Rwanda Kongo mugichunya Uganda mugichunya Somalia mugichunya South Sudan mugichunya buli omu muchunya esawa zina abakazi n'abasajja mu Kongo bali mu kufa lwakwagala kweddeza bitundu bitali byammwe Kongo ina kubeera mu Kongo so si batuusi abatuusi balina kubeera mu Rwanda ne mu Uganda muli basenze busenzi naye ate omusenza tufuukidde ekiteega eno video ngenda gibalaga nga ntandika ekigula lugi nga muri ku boda babaganya okuyingira Kongo emundu evuga ne muganya okuyiga kubanga mentality abajjudde abantu mu Africa tuliga dinti tulina okubeera mirembe ne tuyagala fenna olw'obufuzi mwagala kufuga bannammwe nga ate muri batono mu namba kano ka video kengendo tandika nako ntandika ekigula lugi mu dakiika emu then ntandika video kakano wano bana banyanda baganya okuyingira Kongo. Hier après-midi, il n'y a plus de soldats français au Rwanda. L'opération turquoise entamée le 22 juin s'est donc achevée avec le retrait vers le Zaïre des derniers légionnaires relevés par des casques bleus africains. Les Zaïrois qui avaient fermé leurs frontières pour éviter un nouvel afflux de réfugiés ont décidé de la réouvrir partiellement. Le point ce matin avec les envoyés spéciaux de France 2, Isabelle Bechler et Éric Mézy. À chaque mouvement, le cortège s'ébranle dans les bousculades de nattes, Wacho et matelas d'hiver. Baba gobe Kongo baba sazeke yo boda tubakiza kudda mukusala kudda wantu bonna nimuganyo tegeera qui peut marcher les 12 km on les laisse partir muganyo tegeera on reçoit les ordres de nos chefs et pas n'importe qui peut venir nous donner des ordres ici je représente la CA je suis pas n'importe qui s'il vous plaît ou bien une note spéciale là on pourrait peut-être faire quelque chose. S'il n'y a pas de note spéciale, on ne fait pas. Tant que les autres ne reçoivent pas une note de leur supérieur, ils ne laissent pas partir les réfugiés. À vous. Aussitôt, un ancien gendarme rwandais, auxiliaire des Nations Unies, tente de mettre de l'ordre dans l'attente et la déception de ses compatriotes. Sigenda gizanya yonna. Naye kana akabonero kakulage nti Abanyarwanda naddala abatuusi akabinja k'abatuusi mu Uganda muri ba refugee naye okufuuka ba refugee ate ne mwagala okutenga over eggwanga ne tukkiriza ne tuli bawa naye ate ne mwagala tutumalawo kati ye Kongo bafuukidde ekizibu Rwanda already kitokota si kisaanikire Burundi bwe kiri muganya okufuna amagezi mentality bategeeza nti mulina okusetulingako ewantu wamu mujja kubona ebintu byemutinkula mu mawanga ge muteetegekedde nze mbabuulira Museveni ne bantu banno Omunyarwanda omutuusi agenda kubulwako waatuuza omutwe olw'obusiru bwammwe kawo mentality n'okweyagaliza n'okuluza mu musinga abaddugavu abalala ku continent ya Africa mwetereze ng'obudde bukyali otherwise ekiri atabale kyekira n'asigadde waka nfundikidde ekigula lugi video etandise before nga sinatandika video eno njala muntagingire Monica Musenero minister wa IT ne science abere ku video eno Muhoozi Kanyirugaba Muhoozi laganja abere ku video eno Frank Gashumba nkwetaka ku video eno netagako ani omulala netagako omukulembeze wa Fomondo Bakyagulanyi Center mu kwetaga ku video eno nganda bugisimufungize ensaba abantu bakundeetire bulambwerembe baka ku video eno netaga abakulembeze ba Nuupu mwenna ku buli mutendera ku video njala mbereko netaga abakuli ekitongole kya Semwayi ekya ISO n'ekya ESO mbere ku video eno kubanga mwenna mbeetaga netaga bana Uganda yenna yamanyi nti ali ku myaka 65 okuddagulu nga bakuba empiso eya senyiga lukoki senyiga lumma ogwenga nayo kuoli namwe bagemeddwa abantu bamwe njagala mbere ku video mbetaga bangi nnyo mushange video eno nga tenatandika bibantu benataga ku video ndo konjitanga njagala mugishiyalika omuntu afune video eno buli muntu osobola okusharinga abantu 10 kubanga njagala information ya lero efulume wenagenda okudda kuno kulunengenda okuddanga bamaze batula mu mutwe mukimanyi Facebook bajja ko notification bajiri meeting abantu gira bakati fe tuyino okukola omulimu gwe buli muntu kusharinga buli muntu asobola okufuna video eno nkiddamu muntagingire Yoshete Bahabulwa muntagingire Bonika Musenero Dr. Ruth Achenge Dana Atwine Muhoozi Kanyirupama
bamemba parliament abanupu abakulembeze banupu ne president wango munono Kyagulanyi Ssentamu mugera ku video eno n'abantu mwenna bwanga bamanyi wagemerwa nkwetaka ku video eno tutandike bulungi nnyo video eriko etandike. Haya katika vudde ko kwanjula katandise ndowooza tutandike bulungi nnyo ndowooza. Alright, ndowooza kansoke bajukize mu katono. Ambajukize mu katono. Kambajukize mu katono nnyo. Katono nnyo. Katono nnyo. Ndowooza video eno nyinza okubasajja uploadinze wano ne kanji bajukize. Mujjukira ng'omugenzi Dr. Sapirian Kizito Lwanga Katonda tannamujjulula Museveni tannamukwatamu. Navaayo nempa story yonna ekwatagana Catholic Church mu Uganda. Nembabulya baani abali ku routing abasajja n'abakazi oba sister ne ba father mu bigo okwetola eggwanga Abanyarwanda ddala batuusa bayingira mu bwa father ne bwa sister. Nembabulya story yonna buli kimule nkibabuulira. Omanyi Bannayuganda mwetaaga kujjukiza nnyo ate mwerabira nnyo. Nembabulya buli story yonna abamu ne bagamba ati musajja asaaka. Naye tugamba nti mpologoma nkadde etegera ku luzzi kwa buli omwajja kujja okukima amazzi ojja kugeetaagisa. Omugenzi Dr. Sapirian Kizito Lwanga Katonda n'amuyita abantu bazzuka nga tofudde. Ne mbagamba nti bafaada abasinga obungi nga si Baganda oba nga si Bannayuganda bonna bambega ba iso abala baseemwe ne mugamba nti nsaaga. Lwali buli buusa video ngevaayo. Faada oyo gwe babalaze yabadde mu Magandula ng'akuumibwa amagye ye Reverend Father Eginia Safari era musajja naye muki Munyarwanda. Musajja Munyarwanda era nga baga nti Hector Wanyenga Seminary ye reactor is a reactor of Nyenga Seminary. Oyo mwami bikamu kabinja k'Abanyarwanda abatuusi abali ku lutindo okwera mu Kereziya ya Uganda omu ku bo nenga kabinja kangi nnyo akatenke over Ekereziya. Kati bulijjo tetubaga mulooza nti tutusaaga. Nabagamba nti bwe mba mubuuza nti sitaani yaleka azadde omwana ku nsi temwetaaga kubuuza mwana ki. Yeyo seeri tibahawulwa olutabayisirwa nsi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe mu tebani wakarekezi. Muzzukulu we ye Muhoozi Kanyiruka Muhoozi Laaga ye muzzukulu wani ba Natasha ba Diana baani bonna bazzukulu ba sitaani. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu individually osobola okuyingira mu komite y'eddiini notandika okulwana ne Katonda notandika okudigiza abayigiriza babe ng'obata obakumisa mundu nga babega ekkanisa babega Ekereziya n'ogamba nti gwokyali muntu. Sitaani yaleka azadde omwana Yoseeri abazzukulu Muhoozi Kanyirugaba Natasha Diana simanyi bonna bazzukulu ba sitaani. Yesobola ki bonna bagezaako n'okwefuna kye batali nenga ate bazzukulu ba sitaani zamutegedde. Mbabuulidde amannya go yo father ka video mwakalabe nakataddeyo so mutegere buli agenda mu Kereziya agenda mu chachi agenda mu muzikiti ne muzikiti gye bali bamaseka nga bambadde amagandula nenga balina pisto mbiwato awo bangi nnyo ku muzikiti go mugendako. Kati njagala video etandike bulungi nnyo nga tutandika ensonga zino bulungi nnyo. Tutandise tutya bwetuti duli bwe nasaba okukola video nabagamba nti abaana bawambibwa mu Kampala mukono batwalibwa ku training centers ez'enjawulo mu Uganda wepone bweru w'eggwanga. Bwadde tobulusa netegeezebwa ku droni zange nti n'ekitali eno okulira n'ekkomera abasibe bano bamala okuyingira ekkomera baleeta abaana baba trainingira ku kitalya ennaku ezisinga obungi era nababajja ne babatwala mu bitundu eby'enjawulo by'eggwanga ogenda okulwana entalo za Museveni naddala e Congo. Ekiri e Congo kitokota si kisaandikire era tekyetaaga kunyumizaako omuntu yenna. Emundu evuga ekirako emberenge za popcorn eziri mu kutulika nga ne butaweddemu nenga kyebakola omuvandimwe kyebakola M23 ne Museveni Katonda yakimanyi. Yensonga lwaki atandise okulukurutinga abaana abato babayingiza mu magye okubatikko batwale Rwanda okubatwale Congo balwane entalo ze. Era mu Uganda yenanga mugado yage nti agenze Congo bamusayininga Congo tira mutereko omusikango budde bukyali kubanga basinga obungi kyebabakola kizibu nnyo. Era nabategeeza bana Uganda muve Congo budde bukyali mwalowooza nsaaga ekinadire kinava mu yebiraka nze temunenya. Ntandise bulungi nnyo. Ntandise bwete bw'obanga oli nnyabo oli ssebo ng'oli mu Uganda buli kitundu kyonna ky'olimu munnanga gwokera ku makya n'ositula engala byo n'ogenda ne bakuba empiso nga bakugema ekirwadde kiri ekyasinga 19 munnange nkuwagaabwa okusinziira ku drone zange information gye zaalabyeko Sakula eyagabiddwa ku CMY ISO ne ESO econfirminga nti bw'obanga oli myaka 65 okuddaagulu nga wakubibwa empiso eyo kisaana ogende olaba omusawo yenna omukyama akuwe ku ddagala eyisobola okunyunguza obutwa obukuli mubiri ng'obudde bukyali.
otherwise cha confirming ndo kumpapula zendala bye kuba ne issues ya drones zampadde mwenna basinga obungi baba ku butwa era mugenda tandika okufa mu nfa ey'ekimpooze ngire kigendo singo batandika okubalwala mugenda tandika okulwala endwadde ey'ekikonvuba abala mugenda kutulika butulisinga bomu nga mufa cardiac arrest sina kindi mugenda tandika okugwirwako emirembe nga mufa mu mpola mpola. So I'm here to confirm to you that whoever was immunized, please go and seek further education, further medication. Nega mugenda kikola mutya munoonye abasawo abamanye ku ddagala eryoza obutwa mu mubiri kyetuyita detox kyetuyita mu luzungu kyetuyita mu Luganda okwoza omubiri nga okozesa either oyinza okozesa habo oba oyinza okozesa eddagala lyonna eddala ezzungu bakiyita detoxification ekintu system gye bakozesa okubanga basobola okununamu obutwa. Naye in the simple terms nja kujja ku Sande n'omusawo oli gwe nabaleetako olulumu abakulimu ku ddagala obenge gye muyinza okununamu obutwa omubiri. Kino mujja kikola nga n'abaana bammwe mwenna abakubwa empisa ezo musobola obbawa muyinza okusobola obbakozesa system ey'okubawa eddagala lino nga mubajjamu obutwa. Gwali okumpi ng'osobola okufuna kye tuyita activated charcoal. Empeke zibanga manda ng'osobola ozifuna. Buuza omusawo engeri gye zikozesebwamu osobola okuba nga otandika ozimira okumala emyezi 6. Mu kino osobola okwongerako amata gali fresh, osobola okwongerako ebikola bya muwogo ebyakamulisa ebiri mu kkala 3 eya kiragala eya gold n'emyukirivu ebyakamulisa waggulu. Bw'obanga tosobola kufuna deactivated charcoal osobola okufuna amanda gennyini getufumbisa ku sigiri n'ogakoona n'ogateekamu amazzi netokosa amazzi mangi nnyo. Bw'omala n'osengejja amazzi gali gojje mu manda ago g'oboonywa osobola okunywa amazzi ago emirundi 3 olunaku okumala emyezi 6 lyeddagala bali kubuze. Nja kujja ku Sande n'omusawo oli atubuulira eddagala ky'eddala liziro osobola okukozesa okujjamu obutwa buno. So buli muntu yenna ali ng'omanyi nti wakubwa ekintu ekyo gezaako nnyo okwejjamu obutwa obudde bukya lw'ensonga nti nkonfamize nti abasajja bano mission yaabwe yali yakola kintu ekyo era bakikola bakituukiriza era abantu bangi bafa mu kimugunyu. Nenze bange nti buli muntu yenna ali wakati w'emyaka 65 okudda waggulu please genda wejjanjabe ng'obudde bukyali otherwise wandikifuuwa ng'okiza munda. Mu ngeri y'emu waliwo omuganda ffe w'omulangira eyava e Bungereza eyafa wiiki ewedde. Nfunye information endaga ere confirming nti omulangira ono yagenda okuva mu ggwanga erya Bungereza which emabega nga tannavaayo yaludde amaze okufuna complications mu mubiri gwe. So already kiba kitegeeza nti abamuwakanya okawule bakamuwera Bungereza agenda tuuka e Kampala agakamukutula bukutuzi. So nyongero gamwe nna bannayuganda abali mu Bungereza ne mu nsi endala before nga tonnalinnya kujja mu Uganda sooka ogendeko mu malwaliro ag'ebbeeyi ag'obuvunaanyizibwa bakebere nga tonnatuuka Uganda otherwise abamuveeyo ku kiyama maze balunga. Era nkubira omulango okutakungula bannayuganda bali e Bungereza semina ezijja e Bungereza right now. Sooka okwata omutwe gwo. Oyinza okuba mu bintu oyagala mulaba well and good, it's up to you. Naye wuliza information gyayogera esobola kuyamba somehow or somewhere. Tunuulira before Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja. Tunuulira okuva lumbye before okujja ku social media. Diaspora yalimu seminars mmeka? Diaspora yalimu seminars mmeka? Yalimu functions mmeka? Nga ziri state funded. Nga n'abantu betu bagamba nti ono state funded mafia agent nga mumanyi nti ono agent wa Museveni oba ali Mengo oba ali mu gyamipiira oba ali mu gavumenti nga bateeka soko tunemu before Kyagulanyi okujja before mbuyo okujja ku media seminars oba functions mmeka ezali nga mu diaspora kati mmeka ezijja mu diaspora kiki kigendera kikiri mu seminars zino kati ntegeeza abantu b'Ebungereza before nga temunnakola kintu kyonna babi muwala seminars zijja waliwo genda byempuddeko simanyi Mayiga agitegese ye Mengo naye agenda kubeerayo mwegendereze nnyo. Omusajja gwe njogerako Mayiga temumumanyi ono kasooka embalaga kiwana ekifaananyi kino ekifaananyi njobide Mayiga mulaba wuuyo alina eggayo omwita Titus oyo y'omu kubakola n'omukyala gwe bayita Million Black yatwala embassy ezisinga obungi ez'omu Scandinavia. Omwami ono gatandika struggle yamnima empindi ku mabega naye nga nze mumanyi nti state agent ate musajja Munyarwanda era naye nga ali mu Europe eyo gyakola emirimu kati bamala omuwala bamuli recruitinga akola kuzimu ku embassy za Uganda bali mu Belgium ndozanze kuba ali mu Belgium if I'm not mistaken. So bwabanga atudde n'abantu bano ngono state agent Titus ono yankala kati okumala emyaka ebbanga ddene nnyo naye nga nze kimanyi kuba nafuna information tono state agent
kati abantu mayiga bandabo kati ono bwategeka pate wane bategeka pate nga bano ko bali kichosuubira bagenda ngo obutomo genda kufa huyo mayiga kati nembaga abantu mwe musobola okweberera muganya okwebereramu simanyi lwaki mwefulanya amanyi nga temanyi Museveni bwakola agenda batta bamalewo tubagambire muganya okuwulira Gomoloza ati muntu akusinikira amanyo yajja okwagala tagenda kwagala kino kibategeeza tomanyi sitaani bwayambala sitaani ayinza okuba yayambala magandula ameeru sitaani ayinza okuba yayambala amasuuti nga goyita sitaani ate siye sitaani mumanyi sitaani yayambala ngoye enzirugavu sitaani yayambala bubi nedda sitaani ayinza okuba yayambala magandula ameeru sitaani yayambala amasuuti abeera sima 24/7 nga mutemukimanyi njala bakubira omulango takungula please tusinga tubaga nti ono muntu mukyamu bear with that information okwerinda sibuti enseneta ensena fetambule galudde gwe gwagitutte gitwalo ojja kuona atagitutte it's up to you kubanga zo bwofate baziika munze ate bwefate baziika mugwe it's up to you nekino nkibalaze kibere ekyokulabirako mutegere bulungi nnyo so no mutegere buli muntu ali mu diaspora South Africa mpuli baleta ekibozibozi simecha CBS Fans Club n'omukolo ogenda okubera South Africa mbanyi muloko munaku bobanga oli muntu wanchuka chukatogeza n'olinnya ku functionary mu bintu by'emmengo ngeri South Africa kabere CBS bonna banyampi recently eno function ibadde mu Dubai eyabadde simba bagiyita simanyi bagiyitani yabadde yeyo omukulu w'ombwaye kawoya mwebeyamyuse n'agamba naye abantu bali mu Dubai tubegayiridde nnyo temuddamu kuwuliza bintu byera ku social media information gye baba wanfu mubeere ku CBS yokka ku mutimbagano kutubawa information aba mugambye muli banyampi tubamanyi oyo nazikira the same people abagenda ogenda South Africa kati abane baba wadde replant bimuntu bulya byonna bifu kitegeza abantu bamanyi information kati mwena bali South Africa function ezijja zina abantu bezitargetinga mulekera ogenda ku function z'abana abantu basigale waka babere mu kisiicha abantu babagala kife so mwena be South Africa abali mu America ne bongiza bategeza ne mu Europe nino mutegere bulungi mwebereremu awo mvuddewo era please abantu be South Africa wono bakajala boyisanga sinatandika information entuufu mu mpulirize eno message njagala ogitwale obogireke ogiwuliridde wuliriza bulungi nnyo recently mbale sara kwogera ku mwami ono naye eno information yange either giwulirize oba girekeewo nzize mbagamba omusajja gwe bayita Frank Bolira ono state agent musajja munyarwanda abeera ku social media state mafia ate nga akolera ESO external ESO ebeera external ESO ye kibiina oba ye agency ekettera Museveni ebweru w'eggwanga external security organization jakettera omwami ono mujjukira bwe bakwata baganda baffe babiri basatu bwe bakwatira e Nairobi kuno omwami ono yaliko Frank Bolira yaliko kwaliko Semwogerere gwe mwala bagoba ku bamawuli nti omuyekera gwe bakwatidde mu bitundu by'Emityana oba mu Bende Mityana mu Bende mwalimu n'omukulu gwe bayita Bright Mazinga kati abantu bana basatu bonna bakwatira wa Nairobi naye babakwatira Nairobi baleta Uganda wotwogerere essaawa zino babagamba nti bwajja okulagira mawulire balaga nti Semwogerere kago bakwata ate bamukwatidde mu Bende Mityana side ze nti yemuyekera naye what was the mission behind this omwami ono Frank Bolira akolaga n'abantu bangi nnyo aba position nga temumanyi mbega wa Museveni n'oku attracting abantu abali mu struggle real kajjala bate bubanga olina omutima ogwagala eggwanga era akyusa ggwanga please avoid omukulu bayita Frank Bolira kubanga ESO agent bakwatisa omukulu Semwogerere ono naye njala bagamba nti mwe family ya Bright Mazinga n'emikwano gye muddemu munoonye nnyo muganda amono gyali kubanga information gye mwafuna gye baateeka ne ku CBS okusinzira ku drone zange zigikubyemu ebituli nkiddamu omuntu kuba n'abasatu Frank Bolira alya butaala ng'ate yasika bana ababiri yaleeta bana ababiri Semwogerere kago baali bategetinga go baali babaagala era yali omuntu omutuufu nga yalina ekibinja ky'abantu abatuufu abalwanyi bagenda okununa eggwanga era kyobula go baateeka muli nti bamukutte kati mwenda mikwano John Bright Mazinga Juuko ne famire ye muddemu mwetegereze nnyo ababawa information n'omulambo ogumwaga nti gwoyo bwana bajali for God and my country bwana bataliyo the same for God and my country niyo kusinzira ku drones bange nti tegeeza famire ye ne mikwano gye badde mbeetegereze nnyo ku kiki kye baawulira n'omulabo gwe balaga nti gyeguli sijja kwongerako bingi alina amatu weewulirire era otegeere
nenga mission y'abantu bonna yali yakufuna mukulu ono Semwogere yali pure blood nga yagala change. Semwogere ono kubakwata kubateka mawulire yekago bali bagalako. So whoever wish to liberate Uganda, please avoid some politicians and some people in Uganda because they might cause problem to you. So Semwogere was the near target. Iraba hamufuna ira mutekane mawulire. Kati bana basigadde bonna question mark ne family ne mikwano jono mwami please mugezeko ku verifying. Otherwise bayinza bakolera ekintu ekitali kituufu. Tutandise bwetuti. Kati video yetandise mali n'okunywa ku mazzi. Kansubira nti Monica Musenero atuuse. Mujjukire nti omukyalo ono Monica Musenero tugenze ku satellite ngenda giyita mu dakiika 3 zokka. Buli mwogera kuvaana ng'otegedde obubbi buli mu Uganda n'ababbi abali mu Uganda. Alright. Njala mutagingira mukyalo we bayita Monica Musenero, Minister for Science and Technology. Olusimu bbi mulwadde. Alabika ne bwosala ebyayo biteka mu kaveera bulungi ngosaze empita ndi ajja gibba gitole mu kama yosete babiro tabasala mutano akazi siya muzizili nsanga bisibano si babbi balwadde. Tutandisibwe. Mujjukira mbisira ebya lockdown. Omukyalo ono yavaayo Museveni n'amuwaana nti omu ku bakadazi b'abalungi kumbe y'omu ku babbi be abalungi. Twatandise tutya. Omukyalo ono tujjukira mu lockdown y'omu ku baagula emmesse buli mmesse baagigula omukadde 8. Kyokka tugenda okunoonyeza ku social media kuno bako Google. Ng'emmesse egula nusu mitwalo 3 mitwalo 8 ekitono nnyo mitwalo 10. Ze mmesse zize yazigula 1,800,000 buli mmesse kati mukyalo ono mubbi forget. Kati nga sinatandika mboozi. Njagala okukwata essimu ye ey'obuyonjo gye tuyita smartphone. Please genda ku kibanja kya Gola Moses kye tuyita Google. Teekamu erinnya lino bwe liti. Teekamu North Drop Grumman Synagogue's cargo space was launched on 7th November 2022. Kanji batere wano bulungi nnyo mugitegeere bulungi nnyo. Erinnya liri North Drop Grumman Synagogue's cargo space craft was launched on 7th November 2022. Kiteeke mu ku Google. Onoonyereze gundi kizungu ky'abalonkinze kyabadde kyani. Ekyo bwe kivaako bajja kubuulira. Bw'ovaawo genda ku website ya NASA. Osaakinge ekizungirizi kino ekyalonkingiddwa. Bw'osangako ekigambo kyonna ekiri related ku Uganda nti yalonkinze satellite ng'anva ku media kuno genda ko ku NASA website ya NASA otekemo osaakinge otekemo ti Uganda yalonkinze satellite wonna NASA yevunanyizibwa mu America ndoza Russia oba ne China. NASA ndoza edira okuba NASA yesooka okuba nti yalonkinge ebisungirizi bino ebisinga obungi. Njagala ogende ku mutimbagano gwa NASA ku website ku mutimbagano gwabe otekemo nti otekemo ekigambo search nti Uganda yalonkinzeeko ekigundi kyonna ekizungirizi nga kigenda mu bwengula ojja kujjombuulire nti lumbu yalimba. Kati ntandise bwe nti mukyala Monica Musenero tukumanyi nti oli mafia ekisookera ddala njala tegeeza eggwanga lyonna. Mukyala Monica Musenero lekera okulimba bana Uganda kunemukamo Yoweri Museveni mu ababbi. Mwadidde eggwanga ne muteeka mu kattu ne muliteeka okulinda ebintu by'ekiyenga musetinze ebintu byammwe. Tukimanyi nti abavubuka basatu basoma engineering. Era mwabasindika ogenda e Japan okwongera ku bintu bye babisoma nenga tebadde matuuka ku level eronchinga kintu kyonna dokkola component n'emu ekwatagana ekizungirizi. Bana Uganda bana basatu bonna bakomye babadde bulungi nga bateredde kolo mwakoledde ebintu bino okukola le fulale wammwe nga mukola ebintu bino by'ekijayi ensi teyategedde nze kanzijimba buuse. Kati kiri bwe kiti ekituufu kiri bwe kiti Uganda tennalonkingako wadde ekizungirizi ekyeriisi erimu wadde ekirema. Bano okumanya bana basajja babbi mu ministry ya Monica Musenero ne mu parliament diro bayisa budget ngegenda kwatagana kusindika ekizungirizi somewhere anywhere in the world teriwo. One, okusindika ekizungirizi bakisindika nekyokupayinga space yo mu Uganda tetuyinaamu kyetuyita tetuyinawo station wetugenda okontrolingira ekintu kino kyekisookera ddala tetuyinawo control center. Kati ogamba otya mbu walonkinze ekintu mu America wakirongidde mu space ya America nga tulina control center kyekisookera ekyokubiri n'ogamba kigenda tuyamba mu minerals ne agriculture ne science.
satellite mostly bazisendinga for security reasons ne space okumanya biche biri muki mu banga. Kati gwe Monica Musenero, njagala ogende ku video kweri ku YouTube, njagala ogende ku NASA. Ekizungu kye basindisi kyabaddeko bende weres biri kwabaddeko e America ne ya Japan kitegeza partners ababadde mu kintu ekyo. Uganda teyabaddeko. Omuntu wakola joint partnership ne kulonchi de ba commentators oba abantu bagenda okulochinga ekintu kino babeerawo ne boogera ekizungiri kino kigira ku mission ki bali abakitaddemu ensimbi bali ba partners era ne bakironchinga ng'ensi etegedde ne ba space engineers bonna boogera amanya bakigendeddeko n'abadde babega n'okukola ekintu kino kyonna. Njagala ombulya ku nnako lwalonchiza ekintu ekyo baasomye ku linnya lya muna Uganda yenna engineer eyabaddewo mu kintu ekyo nga bakironchinga. Njagala ondete video nga boogedde ku linnya Uganda oba ku muna Uganda yenna eyabadde ku kisungirizo ekyo nga kwali ku nnako olwo taliiwo kuba n'abasajja n'abakazi bayaayi kyekisookera ddala. Kwabaddeko ensenzi Japan ne USA. Kati bana abasajja okumanya babbi. Dan ono Monica Musenero akimanyi bulungi tagendagenda mu parliament asabayo sente nga sente za mukamo yo sente baabalo tabase mutani wa kalekezi. Ekisookera ddala. Wachi bakironchingide mu America. Ekyo kisobola okusoundinga nti America yeyina system osobola okukironchinga. It is okay. Lwaki tekobaddeko bendera ya Uganda era kwaddeko ya USA na Japan kubanga partner omuntu yenna shareholder alina okwanawunsingibwa. Ekisooka baanawunsinga ensi mu kironchingi Uganda to USA partner yabadde Japan bendera yabaddeko ne USA zabaddeko tu ba engineer bonna ba space engineers bonna babasomye tekobaddeko wadde muna Uganda werise fu tekobaddeko wadde n'omu. Genda ku Google genda ne ku NASA website okebereke linnya Uganda walonchize ko space yonna tekiriyo awo nonzija nkyabata kubamba ngenda bayisako mbodde ngenda bayisambu wangu. Lwaki tewabadde representative yenna kabere minister kabere kubana abale bagante ba scientist abadde nga ba presenting Uganda tiyabaddewo. Era lwaki abakironchize tebayogedde ku ggwanga Uganda bwembanga mwataddemu sente. Kati okulya n'okombe suwani kuli wano. Museveni amanyi okwetega bulungi nnyo njala kubabuuza. Al Jazeera tekabadde konti Uganda alonchize ekizungirizo kyonna. CNN tekabadde konti Uganda alonchize ekintu kyonna. BBC tekabadde konti amawulire gonna agensi yonna tekabadde byabadde kubukedde NTV BBC NTV BBC byabadde kubanga TV ze bazisetinze bulungi. Kati ono omukyala kyakoze yadiri ne bateeka tenti ekolo ne bamakinga sure nti bamanyi saazi bagenda okulonchingirako ekizungirizi kiri ne batuuza abantu mu tente babateeka obulungi nnyo. Bagabanda ki bonna ne batuzenga labizaabwe ne bonna ne babatega ekiwa ne batuula wotuukira okuteeka eggwanga n'abasajja balina family n'abakazi ne basetinga ekolo mu balonchinga ekizungirizi kitali bendera ya Uganda wadde okuyimba oluyimba lw'eggwanga lwa Uganda. Tulina ennaku ebyo nga mazo bibabuuza bwe baloncinga ekizungirizi kino mubera intention as to why muloncinga ekizungirizi kino. Ekisooka ekizungirizi bwe bakisindise mba mulina okuba mulina control center tetulina control center. Kati information mugenda mukuba mugifuna luddawa eri ku kizungirizi ekyekyo. So ebintu bino byetaagamu abantu okubuuza lwaki bana basajja batuuse okusirwaza banaga that extent. Bategedde sajja bagenda kirungi kiranga mu America ne batuuza abantu bonna ku TV ne batuula bulungi nnyo. Bado kingi ekizungirizi nenga tekuluwadde bende wera wadde okwogera bayingirira bonna kaliko wa Uganda tekwabaddeko bonna ne batuula balindirira ekizungirizi nimbo kibasimbula ekizungirizi kigenda kukola ki? Temusobola kukola mpisa etundula nvunza mulonkinga kizungirizi. Temusobola kukola jirita mu Uganda mulonkinga kizungirizi. Temusobola kukola de panado mulonkinga kizungirizi. Temulina de factory ekola pads z'abakyala bali mu nsonga temulonkinga kizungirizi. Tosobola kusasula basawo olonkinga kizungirizi. Sijja kubimanya kangere kuba obudde nabutono nnyo. So mulekera okubuzabuza banna Uganda. Kubanga Minister Museveni tumanyi nti mubbi nze njala bave batulage kike bataddeko. Kuba n'abavubuka abo baade balina ba mentioninga singa badde be bamu kubakoze ekizungirizi ekyo. Bendera ya Uganda ayina okubeerako bapata n'abalina obbogera ne ba spacing ne babadde ku kintu kyabakikoze bonna tekulina omu mbona ffe tulina ki tulina eggwanga. Kati ngenze ku information esala balu esaawo nnyo. Alright, njala tegeza bana Uganda bonna awo nvuddewo.
nti nabuno bufere obugenda maaso oba ekirwadde eky'Ebola bugenda maaso mu Uganda nabwo akiyaye Museveni anonya mbutya pressure wagisara ateke ebyokwerinda n'obinyweza mu ggwanga n'okuteekawo lockdown bw'otogerera essaawa zino nfunye information endaga nti buli ddwaliro lyonna mu Uganda kati omuntu agendayo okwekebeza oba n'okumukebera wabeerawo bbaluwa bbiri naye ng'asayiningako embali ne bajjuzaako endala kitegeeza ku mulwadde yenna kati bagenda mufuula nti mulwadde wa kirwadde kino ekiriwo basobole okufuna ennamba enebaviirako okwagala okuggala eggwanga gibujjawo katono yensonga lwaki Minister of Education yavudde n'agamba nti amasomero gaggalewo mu wiiki 3 okuva kati nga beekengera okuba nti abaana bayinza okukwata obulwadde buno tukimanyi nti ensimbi nyingi zikozesebwa n'okutega obuzannyo batega nti omuntu yafiiridde mu taxi simanyi oli yanogose n'ava wali naye nga bina byakiyaye kyekiri emubendeka ssande kisa kinegula kubanga abantu babattalunye ne baga nti balwadde bakirwadde kino ogezaako nnyo okuteekawo entiisa naye nga kyonna gye kiri nabagamba ekiri ataba kyekiri n'asigadde waka muteeke nnyo bannayuganda mu kutiisa naye mujja kutegeera nti eyabawalula esiridde ekyo nakyo mukitegeere bulungi nnyo so nno mutegeere nti babaggala amasomero gano bayinza okuteekawo kafyu bwe bata bamutaddewo bagenda kuteeka bintu ebitiisa musobole okubanga baba bestrictinga ku nnyingiza n'ensaasaanya oba n'entambula mu ngeri yonna esoboka awo nawo nvuddewo ngenze ku nsonga endala najja nkola video ne bagamba nti enteekateeka ya Yoseeri n'akabinja kabwe ak'abatuusi kakwavuwaza buli munnayuganda wonna w'oli otandika okwera enkuta nga tolina kyasobola kujja ssente ne bonna otunze ebijja bya bajjajja bo ogule pikipiki bajja gitwala era bakulemese nga bakusaba ebintu byebisoboka n'ebitasoboka nabagamba nti bajja kikola mu phases baali bakisiriikirizaamu naye kati bakizeemu olunaku lwajjo bakutte bodaboda mu bitundu by'emukono Kampala Wakiso n'Entebbe nga wetwogera bodaboda zinatera n'okuwera akakadde ku poliisi ez'enjawulo naye nga baga nti beetaga element driving permit ne reflectors naye nga ate abasinga obungi bonna badde balina ebintu bino mission y'abaana abantu okusingira ddala bategetinga basajja n'abakazi baganda nti babavuwazizza mu buli kimu naye baganya okwavuula bakyakola kati balina okukola kwe kutandika okukwatira ddala mu nsawo zaabwe babadde bajja 10 babayimiriza okubanga bakola emirimu bo basobole okuyisaawo ebyabwe baagala naye weewuunye obunafu bw'emitwe gino era obunafu bw'omutwe butawaanya bigere already Uganda eri mu economic crisis oba eri mu katuyobagano k'ebyenfuna ate n'abantu abasookerwako abandi badde bafacilitatinga economy nga bayingiza nga batambuza abantu okufuna ensimbi n'okugula amafuta bemba mutandisa bakwata nga mbasaba reflector element ne driving permit which is nti biteekeddwa okubeerawo naye nga n'abiira bakwata kitegeeza nti economy gitira ddala nga mukitegeera naye nga mukitegeere nti eno enkola y'okukwata pikipiki z'abantu bonna yemu ku nkola ey'okwenyiisa bannayuganda nkiddamu yemu ku nkola ey'okwenyiisa bannayuganda era basinga obungi batandike okuba nti bava mu mbeera ey'okutandika okubeera abantu bafuuke ebimenke naye nabagamba nti gy'okoma okusiba embwa ku lujegere nga togiwadde kyakulya olunaku lwekutula oba lwogita bwetasookera ku ggwe esookera ku mwana we yennyini ayavula mu lujja gwerya kati butyo Museveni mukwate abantu bano abantu mbajja mu business ababoda mbagobye mu business naye ekinaava mu yeebiraka mujja kyongera okitegeera nti nsi nkambwe naye fere tufuddeeyo mubanyikize mubanyige anaawulira ng'akooye ajja kubanga yejja mu budde naye mukwejja mu budde bifunga temunejja mu budde ekyokukola mukimanyi ninako embadde nerabidde mutandise okulaba nga batandise okwetuga ku masomero gino si mizimu nti bukalabanda dedda ezo ze zimu ku side effect eziva mu kukubibwa ebintu ebitategerekeka nkiddamu gw'omuzadde ali ewaka monitoringa nnyo omwana bwo baga nti abaana bali mu kubakuba ebintu bino nga temutegeera abaana bali mu kwejja mu budde not because balina stress no ezimu ku side effect z'ebintu ebyebyo omwana atuuka okuba nga takyetegeera n'asalawo yejje mu budde naye mwe temutegeera bintu bino okunywa nga tubanyonyodde bulungi mwe mwetaaga nnyo okujjukiza ezo zimu ku side effect z'ebintu ebyo babakuba abaana bajja kudde waka nga tebakyawulira bakambwe nnyo bali arrogant tebaagala kumanya nga beekyaye naye ng'ekimu ekyayisizza omuwa emmere tv agiraba alina ne smartphone naye ng'obwongo bwe mbiri gumuga nti olina okukola ekintu kino kubanga alina ekintu ekimuli munda kibamukuba kimutategeera alina ekintu kibamukuba kimutategeera abaana bwe bali serious bali mu bagi malwa kuba temuwulira nali nganya okuzanya vidiyo eno nikanje balage katono nnyo
kiki bagema babagema simanyi kansa wa nabana ne bagema nono simanyi lumima mawugwe naye dagala bakuba ligala nabana ileta na side effect yeyo etuko ku bwongo omwana agenda fuuka ekisolo nga temumanyi mujja kuloko tegeera enkola y'abana abasajja lwaki babikola mu Buganda wokka ate nga tebawuddemu nti Muganda buli muntu asangibwa mu Buganda yenna bajja mukola ekikya mujja tegeera nga muzi okusiza engalabi zammwe anvuddewo kati ngenze ku nsonga endala njala mutagengere wano Yoseri Tibahabulwa nakakundike yo Museveni Muhoozi Janet James Mugira David Sejusa Mbadi tumukunde mbagala ku video notandise munnange onakula jo lwabadde lunaku lwakubiri wakati wa sawa 12 wakati sawa mukageze emisana okutuuka ku sawa 10 ezakawungezi wabaddewo meeting mu refugee camp Entebbe nga bajusula mu manyi musula mu Yoseri Tibahabulwa ne mukazi we era meeting eno yabaddemu ebintu bino wammanga nenge ebintu bino yabaddemu byewunyisa kati musoke mumpulirize bulungi nnyo mumpulirize essaawa yonna bwe mulaba ku media nga Muhoozi Laaga atandise okukola tweet ezivuma kitaawe oba ezivumaganya regimu ya kitaawe making sure don't share don't comment ekyadde mu meeting eno bagenda tandika okuba nti balaga Muhoozi nti avumirira kitaawe ebikolwa bye oba okuwakanya kitaawe byakola kino TV radio namaba political analysts aba ena bagenda tandika promoting nga nabo bacriticizing ebikolwa bya Museveni oba ne security organism mu Uganda mumuntu alinga ekintu kino mugenda tandika kola Muhoozi nga akola tweet ezivumira kitaawe bikolwa bye noba okuvumira ebikolwa ya kitaawe naye nga ba political analysts ba ena bagenda tandika promoting ekintu kino so muulanga omuvubuka ono against his father. Here is the reason as to why nga bwe yakola ekintu ky'okusindika tweet n'avuma abannakenya tasobola bawamba mu wiiki emu Nairobi nga kitaawe yamugamba akikole kati kyabakolera nkiddamu tweet Kanyerupama gye yakola ng'egamba nti bagenda kuwamba Nairobi within 1 week yali kitaawe yamugamba ogikola ne bakolera bulungi nnyo yakwata mmidi okumala omwezi mulamba ne Kenya yitwalira mu the same meeting gye babaddemu ne bagamba tukole the same strategy. Muhoozi atandika Museveni akolengayo tweet Muhoozi agenda against those tweeting avumirira kitaawe kati bano bona ba ena propaganda lisima MK chairman because bitya bona ne media zitandika promoting Muhoozi ekigendera kiriruddawa uliriza mu meeting ene bakitegedde ka video kembazanyidde mu kigulalogi nti omutuusi watuuse kati abuliddwako ewaka mu kindi mu kibira mu ggwanga lya Ethiopia mu kibuga kiri waggulu ettiguli embira teri bulungi ku side yabo batuusi mu ggwanga lya Somalia embira teri bali bulungi nnyo era bana batuusi mu ggwanga lya South Sudan nabagaye ekimu embira tebali bulungi nnyo era bana batuusi ekonge ekiriyo kisa kinegula tebali mu mbeera nnungi bana batuusi mu ggwanga lya Rwanda bibafuga ne basula kutebuche kubanga bananyini nsi batandise okugulupinga app kyekimu ggwanga erya Burundi mu Uganda kennyini we twaba obubuda we basitamye nga Sserwajja Okoota bwasinga nyini mu entannama basse bawamba bakola buli fujjo lyonna nawo bagala naye saana gatandise babuguma kati bagambye tutandise okuluzinga popularity 1 abantu batukoye 2 bategedde ffe baani njagala okwekubira mu ngalo n'okubakubira mu ngalo mwenna benza okusiza okutegeera nti Museveni musajja mutuusi munyarwanda kino kitutte emyaka 6 plus nga bannabyabufuzi bonna abadde mu Uganda buli mu yagana okwogera amazima ga Museveni amanyage ensibuko ye obuvubo n'obuddo njala bakubira mu ngalo na okwekubira mu ngalo ne bannabyabufuzi mwe n'abavudde okwambula Museveni okumutegeeza ati simu na Uganda please mukubire mu ngalo abasajja n'abakazi ba Henry Tumukunde bakiza Besigye Kifeefe Mugisha Muntu banne bonna bali bakimanyi bulungi nnyo Museveni musajja mutuusi omunyarwanda nga n'amanya g'oli gino bagamanyi ndi eyo Yoseri Tibahabulwa Rutabayisirwa but nobody came out to expose Museveni until I myself came out and exposed him. Now wachimanyi nti ense bategedde nti siba na Uganda basajja batuusi mwekubira ko mongalo kati bakitegedde ntubakoyi
yensonga lwaki mulabye oli omusajja omukulu gwe nali ndowooza nti ategeera bulungi eyita Dr. Ruhakana Rugonda bw'avudde n'agamba nti balina okuleeta amendment mu constitution okukyusamu nti abantu bannayuganda abalina obutuuze bw'ensi endala bakkirizibwe bafune n'obutuuze bwa Uganda kinaakizannya kubanga Muhoozi akawairo mu constitution si muzaale bwa Uganda nga kitaawe. Muhoozi si nzalo ya Uganda takkirizibwa kwesiima mu kifo kyonna. Ne Museveni buti bwe kiri kabeere Jeneti ka bonna basinga obungi. Kati bakitegedde tumaze obalabisa si bannayuganda wonna badde bakola effujjo bakimanyi nti essaawa yaabwe esigaddeko akantu katono nnyo. Balina kukola ki? Gye baali bagenda okuddukira e Congo okuteekayo ensi yaabwe ne tukwata ne ssente zibe bazimbe enguudo. Ekiriyo kifumba mutuko. Bwe bakikuba oyinza okutya n'okutya ki ekiri e Congo. Ensi naye balemeredde kyokka nga bakwata ssere baziteekayo. For the first time njagala kwebaza omusajja wadde simwagala. Yeeyita wa opposition. Omusajja oyo Ssemujjuŋŋanda. Ye member parliament avaayo n'ayogera ensonga ezikwatagana ku basajja bano n'obuyaaye bwabwe. Njagala okubaza omusajja gwe bayita Lutamaguzi Ssemakula. Avaayo n'ayogera ensonga zino nga tazirumyemu ggumba. Njagala okubaza Robert Kyagulanyi Ssentamu, president wange omulonde, mu abasajja basatu mwe bali nnyo mubalire ddala. Mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulabisa Museveni n'okwogera ebintu byonna byadde byandasirikidde. Nze sobola I can't thank myself or I can't congratulate myself kubanga mbadde contributing towards my country. It's a must and it's my responsibility. So I had to congratulate these three people. The Lieutenant President of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu, thank you very much to expose Museveni. Honorable Lutamaguzi Ssemakula, thank you very much. Honorable Ssemujjuŋŋanda, webale nnyo ebigambo by'oyogera kubanga you are one in a million. So mu bantu basatu njagadde obebaza especially mu basatu mwebale nnyo mubalire ddala nnyo okukola omulimu ogw'okuexposinga abantu bano. Kubanga tekibadde kyangu nnyo ku myaka Museveni gy'abadde mu Uganda nga buli omu yasirika teri ayogera naye nga bonna bamanyi nti omusajja Munyarwanda si Munnayuganda until we came out. Ekinoonyesa sigamba nti nina akasale wa n'ekibiri n'empiso nedda ebigambo bino bingi kuba teyasobola byogera ate mbyogera ng'ebiri gwe kiruma ne kikuluma ne kikujjijiira n'owulira nga n'amatu gakubaluka naye nga nkyogedde. Mwebale nnyo mubalire ddala. Kati mutegedde bulungi wawe tutuuse kati abasajja bali mu panic. Ekyabayisiza mu meeting eno kyekiriwa. Mu meeting eno nakulwajja mu State House Entebbe ku saa 10 ez'emisana meeting yawedde saa 10. Meeting eno yabadde Museveni kennyini Muhoozi Kanyarugaba James Mugira David Sejjusa Major General Mbali ne Tumukunde. Kiki ekyabaleetedde okukola meeting eno? Bakitegedde nti ewakane mu kibira gitandise obbawunyira. Balina kukola batya? Tebalina okukola kwe kuza pulaani yabwe gye bagamba a planned well coup in Uganda. Kubanga bakimanyi nti ye system yokka esobola obbawunya. Naye system eno nze ngikuba mpaka olwali bakomezzaawo pulaani eno ku mmeeza nga baagala kudita. Ne kudita eno bagenda kukozesa system eri ya Muhoozi okujja nga alumba kitaawe nga ne media ne ba propagandist ba ena bagenda kukola ekintu kyekimu okusupportinga ekintu kya Muhoozi. Then taking a step ahead okusettinga ku Muhoozi taking over bakwate Museveni bamukwate bamuteke mu under house arrest bamuteke ekisozi obe wantu ne banamuteeka naye nga indirect Museveni yagenda okubanga afuga eggwanga lino nga Muhoozi gwe webiragiro nga baatuukiriza ebintu bino byonna. So mukitegere bulungi nnyo nti anything happens on social media nga kiri against Museveni nga Muhoozi yakikoze oba NRM bakikoze waliwo plan diko gye bagezaako okuzza. Naye kino kyogera in advance temujja gikolayo. So no mutegere ebintu bino naye nga abantu bano bali backed by Muhammad Nsereko ne Frank Gashumba Owen Twingiri be bantu abali mu kintu kino okubanga basupporting ekintu kino wansi. So mukitegere bulungi nnyo nti abasajja batalegedde kati nti ne Kenya gye badde basindisa emize gyabwe nzize mbaga ebintu bya Kenya bino nga mbategeeza n'omusajja y'omu ye master planner. What happened in Kenya bagenda kukola bagenda kyusa mu constitution naye sirowooza kinaba kyangu system bajjawo term limit ne bannayuganda nti bannakenya kimwe bajja kuba omusajja oyo emigo ne tamu ayinza obutagimalaako. So ebintu batambuza bwe bityo. So awo nno naye muvudde mutegede bulungi singa mulako media nga Muhoozi agenda against his father kubikolo ne byayogera temwebuuza ku media. So no awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala budde nga budduka kale kansubire nti omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu otuuse ku video eno. Njagala ulize information eno bulungi nnyo. Okusokera agenda 12 seconds asatu
mpumuzeemu ebiga byenjogera in the respect of our foreign soldiers. Kitalo nnyo ddala baganda baffe wonna abawambibwa nga tutandika struggle eno n'okulonda nga kuwedde abadde mu safe house ezimu ku za Kibuule ne eza Kalangwa ku Lwokutaano luno tukubye ennyuma abasinga obungi basaliddwako emitwe era baziikiddwa. Kansoke twale seconds 3 zokka in the respect nti okentandika information eno. Ntandise bwenti. Era message njagala egenda eri mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu abawagizi ba National Unity Platform n'abakulembeze mwenna ne bannayuganda mwenna ne bannakazadde mwenna. Kitalo nnyo ddala. Njala otegeeza eggwanga nti abaana abasinga obungi abakwatibwa nga tutandika campaign negye zakomekkerezebwa era bano nga baali bataliddwa mu safe houses oba torture chambers eziri mu bitundu birengenda okumenya wammanga. Ku Lwokutaano oluwedde abaana bano bonna basayiningibwa era ne battibwa. Era ng'eyawa orders zino ye mukulu Muhoozi Kanyarugaba agamba nti agala okufuga eggwanga Uganda. Kitalo nnyo ddala baganda baffe bano okuba nti battiddwa. Olwokutaano luwedde olw'ensonga nti abaana bano bagezezzaako nnyo obassa mu layini baganye okublackmailinga Robert Kyagulanyi Ssentamu, okublackmailinga Nuupu, Wepo n'okulyankuzibwa okulya mu nsi yaabwe olukwe. Abamu nga bali bajjale mu nkuba ne batuuka okubanga tebakyagala kumanya okujjako okuwummuzibwa nga kukwandisinze okubanga bawona obulumi. Abantu abali mu ggwanga erya mumanyi omusajja ono Kibuule waali. Bwe kiba kisoboka mwandibadde munoonya ku address waali Kibuule asaana kukwatibwa. Mu safe house zino wammanga babadde abaana bano. Waliwo safe house eri ebibajja eno ng'ebadde edundwa Muhoozi Kanyarugaba ng'era omu ku bantu abadde bagikolamu be Padde Sserunjogi Wepo n'omukulu eyita Majambere. Bano bonna abaddemu bonna kapuuti era baziikiddwa mu bitundu by'enjawulo. Ekayunga ewa Kalangwa mu safe house eno nayo abaana bayo bonna abasinga obungi battiddwa ne bagibwayo. Mukono ewa Kibuule mu makaage ag'Obubangwe wabaddewo safe house naye abaana bonna bakiriningiddwa bagiddwayo. Ennamawojjolo era nawo no safe house ya mukulu Kibuule no mutabani wa Museveni nayo bagiddwayo. Drone zange okusinziira ku drone zange amaka ga Kibuule nago mbategeeza nti nayo mubadde mu safe house era naye abaana battiddwa bonna babaddemu. Kati abaana abadde ewa Kalangwa abasinga obungi bonna basuliddwa mu mugga Ssezzibwa era nga struggle ewedde nga tufunye obwetwaze mu ggwanga Uganda. Ngenda kusaba ekibiina ky'ensi yonna ekya UN, ngenda kusaba ekibiina kya International Human Rights Commission worldwide, ngenda kusaba EU ne bannayuganda mwenna tutandika okufeffetta omugga Ssezzibwa ogutandikira gye gukoma. Eŋŋombagomba z'abaana abatamanyiddwa muwendo ziri mu mugga guno omuyitirivu naye ng'omuntu alina osooka okukwatibwa ye Kalangwa, Wepo ne Kibuule. Abaana badde mu safe houses z'omukulu ono Kibuule ziri Mukono wamwe zibadde Nnamawojjolo ne makaage ag'Obwebange. Abaana bano basinga obungi baziikiddwa mu kibira kye Mabira Forest gye baziikiddwa ng'abaana basinga obungi babateekako chemical enjeru gye bayiwa mu ntaana ezo mass graves ne bagiyiwako ne badissolvinga mpola era kizibu nnyo. Era nga bwensabye ebibiina ebyolumirirwa ensi yonna n'okulwanira eddembe ly'abantu nsaba nti olutalo nga luwedde ekibira Mabira kyonna ku sayidi zombi gye kiva ne gye kikoma tulina okutandika okunoonya nga tukozesa embwa eziwunyiriza ezikonga olusu okutandika okunoonya buli ntaana yonna mujja kukyanga ensi ezudde emirambo egyinza kuba kisuuka ne mu kakadde k'abantu. Nkiddamu nga Yoseri avuddeko n'akabinja ke. Ssezzibwa ne Mabira Forest on both sides tuteekeddwa okufuna sniffer dogs ezigenda okuba nga zisaakinga okuva Mabira watandikira ne gyakoma okunoonya mass graves ez'abaana n'abantu abattiddwa mu ggwanga nga tebamanyiiko buziiki bwabwe ku biragiro by'omusajja oyo Muhoozi Kanyarugaba ne Museveni.
kino nkyogera nga nkiinako obukakafu nti abaana bangi battiddwa era omwana waba yawula nga tasire mu kulabika kimanye nti bebamu ku bantu abaziikiddwa ku Lwokutaano. Ensonga lwaki abantu bano battiddwa abamu badde beekyawakyawada nga tebakyagala kumanya ng'ekiyinza okubawummuza obulamu okwe kufa ate nga baagaana okulya mu nsi yaabwe olukwe n'okulya mu kulembeze waabwe olukwe lwa Kyagulanyi Ssentamu ne basalawo babatte era Muhoozi n'alagira ne batta. So nga ate abantu bakola ebintu bino omu ku bo Kibuule ali mu ggwanga eri Amerika mwatudde mwazembagatanidde nga endibota y'obuleega. Awo nawo nvuddewo ngenze mu maaso. Eno security alert eri mukulembeze w'eggwanga omulondo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ba foot soldiers n'abakulembeze mwenna aba National Unity Platform mpulirize bulungi nnyo. Okusookera njala tandika ne balooya mwenna aba National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jemufudde katono mwawandiika ne mukola analysis ne mukola report ey'okutulugunyizibwa n'okuwamba abaana abayinkyuka kikaba National Unity Platform. A report ne mwagikola ng'ikulembezeddwa omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu balooya wepo ne bannakibo bonna abakola report eno. Era mwakwata report ne mugitwala mu EU enda ne mugiwa ku EU headquarters mu Uganda. Abasajja bonna abakazi basoma report ne bakwata ku mutwe. Bwe mumala okuwa report eno EU teyakola nsobi. Yakwata report eno negwako copy Yosebiti Bahabula tabasira mutano wa Kalekezi emutegeeza bibazudde mu kuwamba n'okutulugunya banna Uganda. EU yafuna ekyekango ne Museveni yeewuunya biki ebigenda mu maaso nga ate yali yeebuzaabuza nga afukaana bakimanyi. Oluvannyuma lwa Museveni okusoma report eno mu maaso g'abakulembeze ba EU era ne bamugamba nti nali nabo gisimufungize twetaaga ote buli musibe genda eyawambibwa eby'obufuzi afulume ekkomera ng'obudde bukyali nga bonna ba National Platform n'abantu abalala bawambibwa. Museveni kye yakola yabagamba nsobola okukola ekintu kino naye kwakwakulizo kamu nti mukendeeze ku bukwakulizo mwateeka ku mafuta genda linnya okusima mu bitundu bye Bunyoro. N'omugamba okukkakkanya obukwakulizo buno okusinziira ku lipooti gye tufunye olina okuta abantu bano. Era Museveni bwe yamala okusaba ekintu kino ng'amaze mu lipooti n'alagira mbagirawo nga nagisimufungize oluvannyuma lwa meeting eno. Museveni mu meeting kye yamala okutuula yawandiikira ebitongole byonna omuli ISO, Ssemwayo ne ESO, poliisi n'ebitongole ebirala batandika okufeffetta buli wamu ewali abaana bonna aba National Unity Platform abakwatibwa okutandika okuteebwa bunnambiro. Naye kukakwakulizo kamu nti buli mwana yenna agenda okuteebwa gye bojja katono ateekeddwa okuba nga omumwago musibe nga tateekeddwa kwogera kintu kyonna kyamutuukako n'ebintu bye yalaba. Otherwise singa najja ku media kebere Facebook kebere TikTok kebere media yonna ne mujjako interview ono ayinza obutaddamu okulaba ku musana bayinza omujjawo mu butabatiisatiisa. Era Museveni yalagidde nti abaana bano bwe baba babaweeyo akasimbi akatono akali wakati w'emitwalo 3 ku 5 nga enziba mumwa baleme kwogera. Oluvannyuma lw'ebbaluwa eri report Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakola omukulembeze waffe ne balooya bannuku gye baakola. So ne babalagira nti abaana bano bonna bamala bakwata abasinga bamala balabanye beri mu bitundu ebisinga obungi mu safe houses babatwale batandika obba display displayinga bitundu basula oba droppinga bitundu ebyenjawulo banoonya makubo agabazze waabwe nga nabo gisimufungize naye batedeka kwa kulizo nti okuddamu okwogera ekigambo kyonna engeri gye babakwatamu gye babasula gye badde batokyalinga kijja kubaviirako obuzibu obw'enjawulo singa banaakiwulya. So bwe mutandika okulaba abantu bamwe batandise okuvayo abamu ku abo abasurvivinze mumanyi nti bayinza obutaddamu kwogera ekigambo kyonna okuggyako okusirika. Awo nawo nvuddewo njira mu kitege nti report omukulembeze gye yakola yatuuka dda mu international human bodies ne mu EU yatuuka yasatiza Museveni okutuuka okukola ekintu kino. Naye ate nga batugamba nti cow mentality yasinga okubeera okutawanya abantu bano ulira Yoseri kennyini wano wali okulya n'okukomba essowaani ulira bulungi nnyo. Nga sinagenda wano njagala bw'obanga omanyi ng'oli wankyukakyuka nga omanyi akabinja akalumba busiika oba kwe muli batemuliiko simanyi, but whoever knows this group please inform them before it's too late.
kubanga nze abantu abasinga obungi mukola ebintu nga mulumirwa gwanga lyamu bamulina missions but I don't know but not by information okusonda ku sources zange akabinja ako mukimanye nti waliwo omu kubannammwe essaawa yonna ayinza obbalyamu ensimbi ng'olwedde yatuukiridde eddaalo by'okwerinda n'abagamba nti alina footage oba ebifaananyi byabo kubamu abaalumba poliisi ye Busiika. So mwegendereze nnyo yonna gye muli abaakola ekikolwa ekyo nti omu ku mmwe ayagala bbawaayo in the names of kufuna ssente. So mutandika okwecekinga ng'obudde bukyali okusinziira ku information yange nafunye okuva mu tondu zange ez'enjawulo. Mmwe abaakola ekikolwa ekyo mukimanye mu kibinja kyammwe mulimu ensolima eyagala obbalyamu ssente nga yasabye ssente yewe footage oba ewe ebifaananyi ku mmwe abamu police oba amagye gatandika okunoonyereza nga bafune mwenna. So akabinja konna yonna gye muli message yagadde ogibwa before it's too late mwegendereze nnyo. Omu ku mmwe akolagana n'akabinja ka state okwagala okuwaayo bamugesa okolete fudde n'abagamba nomala kunsasula mbawe mundatigire okukunoonyereza. So mwegendereze nnyo mwenna akabinja ako mbaje muli bati muli yadonno oba muli goso omwiki I don't wanna know. So mutegere bulungi nnyo nti omu ku mmwe mulimu ensolima eyagala obbalyamu olukwe eweeyo ebifaananyi byomwe abamu ku mmwe basobole obafuna okusanyaawo akabinja ako kinjagadde obategeeza nga obudde bukyali. Kati wano wali ekinyuso ekikulu ntandise mu nsonga endala oluvannyuma lwa meeting eri yatudde Museveni ng'amaze okufuna ebbaluwa erinda mutayiika wulira cow mentality mu nteekateeka endala namutayiika omusajja ono ng'amaze okuta abaana bano ayina abantu bayagala abalala okukwata era mu kibiina kya National Unity Platform ku misango emijingirire era addeyo mu nkola ye eri eya divide and rule blackmail atya anoonya butya wayungira Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine ku bujingire bw'abayeekereke nnyini bwe yeetandikidde onabagamba ADF is Museveni, Kony is Museveni, Lakwena Museveni, n'obubinja bwonna obuba terrorist buli mu East and Central Africa Museveni yabufuga era yabusasula. Mwana yuno omutamiivu Bia Muhonziraga byagambye we can defeat M23 oliguli yasogamba kulayi yasaga nti we can defeat M23 ono Muhonziraga naga ati kale akabinja ka M23 kaba terrorist era bagale batusi banoonya budamu. So bakimanyi bulungi ebeera liver psychology bakimanyi. M23 sponsoring bo Museveni kennyini kubanga mutuusi n'oli munne Pilato ne Ruto yabegasseko bantu basatu. So don't be deceived. M23, a rebel group in Congo, is sponsored by Museveni himself. That's why Uganda, if we don't fight to fight for our country, nothing we are going to gain in that country. They are going to sell our minerals and to use the taxpayers' money to fund their mission to divide the Congo in two parts, because they are targeting to take part of Congo where they are rich in minerals so that they can create another country using the taxpayers' money. And previously, the parliament passed billions of money to allow infrastructures in Congo on taxpayers' money. So your mission kati kigenda maaso Yoseri mu ngeri yemu agenda kuwalizibwa okuta abaana abasigadde mu safe house naye agenda kukola atya. Member parliament ng'oluwa National Unity Platform kansala ng'oluwa Unity Platform oli mu kulembeza National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abala mumpulirize bulungi nnyo wali crucial information. Tuzeeyo mu system enkadde eya Museveni eri gy'amanyidde ddala eri tactical eya blackmail kwayagala okukwatira abantu. One, bwe mwakoze ripooti eno gye mwadde EU eya kidnap eya torture nemutuula muli maawo nawule nga butandise omunyonyoogera kiyakoze n'addayo mu reverse psychology n'addayo mu bitabo bingenda kukwata ntya Kyagulanyi ono. Mujjukira tuzze tukuba bubinja bw'aba yeekera bayagala oteeka ku nnuupu n'abantu babayagala bateeka nti bayeekera. Kati kiyakoze n'ategeeza ebinja byonna byabambega abantu bano mbate naye tugenda kukola ekintu bwe kiti. Mulabye video eyafulumye nga bakutte family ya Naddu ne bagamba badde banoonya mmundu. Kintu kyekimu kye bagenda okukola ku bakulembeze ba National Unity Platform ne ba foot soldiers abamu. Mujjukirako bulungi eddoboozi lya Uganda Muhammad manya gagenze lwe baplantinga amasasi mu nnyumba ye. Kati mwakirabye kye bakoze ewa Haji Naddu mu relative bagenze bagamba basakinga mundu. Kati Museveni agenda kuddayo mu kakodyo ke yakola omugenzi Archbishop Luwumu
Remember, Archbishop Lumu was blackmailed by Museveni's group. At that time, it was known as Fronasa. Ulira. Omugenzi Archbishop Lumu yasigibwe Tomi nga Museveni amaze okusima ekinnya mu lujja lwa Lumu ne bateekamu emmundu ne bamala ne bategeeza Amin nti Archbishop Lumu awagira abayeekera era ne mu maka ge mulimu emmundu bagenda okujja okusima ng'emmundu weezire. Kati mwenna bakulembeze ba National Platform Kyagulanyi Ssentamu emuli akakodyo ke ka Museveni kayagala okukozesa okuddira amaka gammwe oba ennimiro zammwe nga bazimenti zammwe bajje baplantingemu emmundu batandika okukwata mu kwomu nga bateeka munda nga basibako ebisangosango ebyobuyeekera gye baagala n'okujja era bajje balumba ekitebe kya National Platform nga basuubira nti waliyo ebikusika ebitaliiyo. Museveni njera kugamba ku kitebe kya National Platform waliyo emmeeza ne fayiro empapulapapula byebyo kateri kiriyo wayokya amasiro ng'olowooza amasiro bateekamu emmundu Abaganda oba ng'olowooza empewo za Buganda zonna zikuŋŋaanira mu masiro. Oyagala kulumba kitebe kya National Platform waliyo fayiro na mmeeza teri kiriyo. So don't waste your time. That cow mentality, you need to think before you act. Stop thinking like a kid. Mulowoozeeko ng'abantu abakulu. Politics is just a game. Akusinga amagezi akutwala office. So sikozesa mundu amanyi tegali asinga embazi yewaata. Kati wano we tugenda. So mwenna Museveni yagambibwa ati tulina okudda mu nkola enkadde okufuna abantu bano. Kati yagambibwa ati tugenda kuddira kati kambazire ndi Museveni musajja muyaje nnyo. Yagambye kati tugenda kuddira abamu nabategeezezza akakodyo okukujjawo poliisi ezisinga obungi. Temwakategedde nakabanyonyi temwakategedde. 1 economically tali bulungi. 2 ati abantu okuddamu okuluba poliisi ezofune emmundu naye indirect waliwo kyessaabagambye kikino wano wammanga. Nabagamba Frank Gashuba bamuwa biliyoni emu n'entendeeza tannagifuna ey'okutandika ebijambya mu Buganda. Kati bwe bajjayo poliisi zino ezisinga obungi mu bitundu bya Buganda bano bakijambya ala tebakulembera Frank Gashumba kibawa chance okugenda okutema abantu nga bwe baagala nga tewali wadde poliisi n'omu asobola okutuuka mu kitundu ekyo with the time. Nkiddamu bwe bajja poliisi zebatandise okuŋŋaanya bazijjawo kiwa bano abatemu ababijjambye ogenda okuinvadinga ebitundu batematema bano nga tewali nga poliisi ezo okuva kilomita nga 23. Kati bagezaako kujja poliisi eno 1 okuminimizinga ku expenditure yaabwe. 2 okendeeza ku bubbi bw'omundu bwandibaddewo. 3 okuleka mission yeri ebijjambye ogenda maaso. That's why bali mu kuteeka abanyalonda buli kitundu kyonna ekya Buganda balita abatuusi mu Buganda abayiwomba yitirivu nnyo kubanga abantu balina emitima gisobola okutta. Nze mukitegedde bulungi munfunye bulungi nnyo. Kati Museveni yabagambye bw'ati. Yabagambye tugenda sindika abantu baffe bagende balumbe police posts ezimu n'okulumba bu small detaches wabu barracks okwetoola eggwanga. Bamala obbulumba for already tuba twataddeyo mundu tuzaagala tuddire information gye tujja eri mu research gye bamaze okwatakanga bu barracks bw'amagye wabu detachi ne poliisi tujja attachingi na zine mundu gye tuma tuplantinze wantu tukwate ekiwedde kya Robert Ssentamu tumusibeko nti yabadde adiringa n'abantu bano abadde batandise obuyeekera. Kati bo bamale bakole report counter attacking eri ya Robert Kyagulanyi Ssentamu eya torture ne kidnap bagikwase European Union bagigambe omuntu gwe mbadde mufiirako eyabawa report y'omu kuba wagira ebikola by'obutujju n'okulumba barracks n'okujjawo gavumenti ng'akozesa erinnya ly'emmondo. Ndowooza Kyagulanyi ekifunye kye mbadde nkugamba oba mu kifunye kye mbadde bakugamba ayagala ku counter attacking report gye mwakola ng'ayagala kukola bamala okwatakinga poliisi zino ne buditachi ne military barracks obutono emmundu zino ate bazikozesa ogenda oziplantinga mu maka g'abantu mu nnimiro z'abantu abaagala enkyukakyuka. Amalako ate ripooti eri gye baataakinze n'emmundu ze basanze eno batandika okukwata buli kiwedde kati bakole ripooti ba European Union ng'erumeka Robert Kyagulanyi Ssentamu National Platform nti basupporting obutujju n'obuyeekera ate European Union n'abazungu bakulaga nabo. Takitegeeza already report eri abagisse nupu ne Kyagulanyi Ssentamu amaze okulonyera erinnya lyabwe nga bwe yakola ku mugenzi Idi Amin Dada. Kati Museveni
ndowooza ebyokukola bikuweddeko wandibadde owummula mirembe awo nduddewo nnyo ebintu byokola byakikadde nnyo fonasa system yaggwawo tuli mu digito bino ebintu byokulimbalimba abantu okubuzaabuza abantu adda ku social media okuvuma abantu okubabuzaabuza byakikadde nnyo kati ngenze ku information endala tulyoke tugende ewalala missing information okay tukyagenda maaso ndowooza ba nupu leaders mwena bategeezezza musekiwalinga amaka gammwe negye mukolera semwaine isu bagenda kukola omulimu gwe bagambye tugenza njala tegeezera abakulembeze ba national platform mwenna nti muganda ffe Kavuma Murshid eyawambibwa wiiki eri ntegeezeddwa okusinziira ku drone zange nti ali ku SIU ekireka ono yakubibwa mizibu era ng'abuuzibwa kiki ekiddako era plan ki Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alina n'abaana ba national platform n'okuba nti diaspora ebayamba etya naye okusinziira ku sozi zange Murshid Kavuma naye abatunira kyamulinga Salambwa lya Nsenke kubanga talina kyamanyi musajja wattu talina kyamanyi ku Kyagulanyi wadde okumanya ku national platform kuba naye muwagizinga ye abadde ayagala enkyukakyuka so mwena amunoonya ali ku SIU ekireka naye nga mukube muzibu nnyo bali baagala mujjamu bigambo naye nga yalemeddwa okwogera ekigambo n'ekimu kubanga talina kyamanyi ku lw'ensi ye kati bw'otunulira bali mu kulya mu struggle olukwe batandise okwemoola nga Uganda olemwa kale awo nawo nvuddewo ekino mukitegere kati ngenze ku wano bw'oba omanyi nga wasavingako mu police n'owummula bw'oba omanyi nti wasavingako mu prison n'owummula bw'oba omanyi wasavingako mu UPDF n'owummula wasavingako mu LD n'owummula wuliriza nnyo if you know that you are Ugandan who served in Uganda police forces, prison, UPDF, and LDU, please listen very carefully. There is a mission which is well organized and planned by M7. Because as we speak right now, the man is in panic. He doesn't know what is next right now. He fears that all people who used to serve under these security agencies, they might gang up with other Ugandans to top up his government. So, through SMY, ISO and ESO is planning a mass arrest of some of you who served under police, prison, UPDF, and LDU. Because he fears that anybody who knows how to use gun might gang up with indigenous Ugandans and other group to top up his government. Nchidamu. Gomuna Uganda aliyeyo, ngomanyi nti wakolako mu polisi no umura, mu prison no umura, mu UPDF no umura, wepone mu LDU. Museveni ali mu kutya era asula alogotana nga yaloga mujjawe ndijobera ne mujjawe azizo omulyo nga akimanyi bulungi nnyo ewakani mu kibira katandise omumyuka simbi zimwe ku BMP alota alogotana nga avudde mu refugee camp Entebbe n'enda Kasero emuwomera jobera nti yajjajjawe wetwogerede sawa zino ali mu kutya nge yabbe neyiba kubanga neyiba abamanyi entambulayo n'ensula Museveni ono akimanyi bulungi nnyo nti abantu bangi nnyo sawa zino bamukyaye. He knows it. Museveni knows it very well that 90% of all Ugandans, they don't like him anymore. 90%. They don't like him. Including those who are serving in his government, including those in diaspora, and those who still in Uganda. They hate him and they don't love him. So Museveni is in fear that if all these people who used to serve in these sectors, they might gang up with indigenous Ugandans and chase him away from Uganda. So he's planning a massive arrest across the country to search and find whoever served under these groups of services so that you can be arrested and put under custody, and even you might be end up killed in such operation. So mbategeeza Museveni ateekateeka okukola operation eyokunoonya nakolako mu LDU, nakolako mu UPDF, nakolako mu police
akimanyi nti nammwe kennyini temumwagala abasinga obungi temwafuna busiimo bwammwe mukyabanja n'emisala gyammwe abamu mwamukowadde abatidde abantu bammwe abamu temulina kyakulya naye nga musaaviza eggwanga lyammwe so n'abakyali mu poliisi nammwe mwegendereze nnyo ddala ng'okimanyi nti toyagala gavumenti munnange yogera bitono nnyo kubanga buli wonna we mutuuka bamanyi ki ekyokukola kubanga abanyarwanda beetoolodde buli muntu yenna so mulina okubeera nga mukimanyi kino kigenda operation egenda tandika very soon gye bujjako katono nnyo so ng'oli eyo nkutegeeza muganda wange nze byange bwentu bwe mbyogera bituukawo ate munawooza muti yatugambye bali mu kukwata baana babatwala babatraininga mu bintu ebitategerekeka wano nno nga nfundikira vidiyo ya leero njagala mutagingire omukyala gwe bayita Shami Malende ne balooya bonna abakola ku musango gwa muganda ffe Segirinya ne mukulu Sewanyana. Ntegeezeddwako mu nsonda ez'enjawulo nti Yoseeri ne gavumenti bali mu panic ekituufu tebalina musango bavunaana Segirinya ne banne bali mu kwebuzaabuza bagaafu abaana bakuba kimanyi Segirinya omu ku bantu abali straight ate nga ayagalwa abantu kyakola abakimanyi naye yalina omuteekako musango okumukkakkanya etuttumu n'okuba nti yagaana okukola bye yalina okwagala okukola kati balooya bonna aba National Unity Platform abali mu kuwooza omusango gwa Segirinya muwulize message eno bulungi nnyo ekisookera ddala nfunye information eno ng'endaga nti ne mu kibiina kya National Unity Platform mulimu abantu abajja okukozesebwa state okulumiza Segirinya naye muyinza obutabalabako mwategeddeko nti gavumenti egamba yagala kuleeta abajulizi nga beebikkiridde nga tebagenda kulaga feesi zaabwe obujulizi mwabategeddeko tuzamukimanyi bulungi nnyo abamu ku bajulizi bayinza okujja nga nga bali mu National Platform okulumiriza naye kulinnya kugaafulumidde kwabaddeko Kazibe Bashir gwe sikyasobola kusikyatya kwogera kuba nakwogera dda nze nakusookamu Kazibe Bashir y'omu ku bajulizi abayinza okuleetebwa okulumiriza muganda we Segirinya Muhammadi either ayinza okwapiyalinga oba ayinza okuleeta amaloboozi ge naye nga amaloboozi gano agamba ayinza obutapiyalinga baleeta amaloboozi nga bakyusiza amaloboozi gano ku bantu aboogera naye nga obujulizi obutali butuufu kubanga babuliddwa obujulizi obutuufu obulumika yensonga lwaki ne gwe baleese okwogera physically yagambye be bamugamba okwogera mu kakabika ke tabimanyi kuba tebalina bujulizi so balooya mwenna abali ku musango gwa Segirinya mukimanyi state terina mujulizi n'ogu bagenda kukozesa abo bakirumira mpiri bbiri abatulimu bakozesa okujja okulumiriza omukulu naye nga bayinza okujja nga besibye obukookolo obutayagala abantu kubategeera nti bebbo ku bo naye nga Kazibe Bashir y'omu ku bo lyerinnya libampadde ndoza mutegedde bulungi nnyo so balooya mutegere bulungi nnyo nti Museveni talina mujulizi n'omu ku musango balumiza ku Segirinya okitegere bulungi talina musango naye bakirumira mpiri bbiri abamu bali mu nuupu bye bayinza okuvayo ku obujulizi obuli recording nga tebaagala kujja naye nga ate bonna bufu so balooya mukitegere nnyo kati mutandika okugobera kesi ya Segirinya ne ba witness ba high witness oba abalumiza Segirinya ebigwe bagenda okwogera amaloboozi mugawulize ganze bagenda kukwatibwamu oba okukyusibwamu naye nga obujulizi bwa tebukwatagana ekyo mugenda kyebulirako naaga ngenze nja kubeera wano ngamba era nga mukitegeera bulungi nnyo nga bwentera okubagamba ebintu ebyo mukitegeera bulungi nnyo so nno butyo nakulabaka katuna baakyadde mukkiriza okugenda kwaye kuno enswaso etayanula yereega engalabe olusala eryayi ku nkolo luleetera Munyeera okwandaaza so nno mwenda butyo musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka asobole okuba Katonda amukingiriza afune obulamu tusobole okubeerawo ffenna kubanga ekitaffe olugero lw'ensembeza lutegeeza nti olusala ebyayi ku nkolo luleetera Munyeera okwandaaza ekivunulwa nti ffenna bannayuganda baagala enkyukakyuka tulina okufaayo nnyo eri bannaffe bonna kubanga buli muntu atuvaako ddi buddene nnyo mu struggle ne mu nkyukakyuka butyo mu Buganda buli ali eyo yonna agawumbidde olina okusabira nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga bw'avaawo kiba kitegeeza Obuganda busaanyeewo kubanga baba bagenda obusaanyaawo tebatudde kivunulwa nti obuwuka bwe tuyita Munyeera bweyagalira nnyo n'okubiika n'okwalulira mu bitooke kati olugero olwo buga nti omuntu yenna ajja n'asala ekyayi aviirako Munyeera okusaasaana ne famire yonna yennyini Munyeera afana amagi ne gafa tetuyita nti olusala ebyayi ku nkolo luviirako Munyeera okwandaaza kitegeeza nti singa tuviirwako omu ku bo kabeere Ssaabasajja Kabaka bannayuganda n'Abaganda tuba tugenda kwandaaza oba okusaasaana nga tetukyalinako muntu yenna
atukubagiza oba atukuingiriza oba atukunganya ffene wamu gwe tukkiriza mu ngeri eyo butyo nammwe ffenna abali awo bwe mbagambye nti Muzei Nadduli tumusabire nnyo mu kalowoozo ka leero n'okuba tusobola omubeererawo mu mbeera eno wankubadde akyalina ekimusibye oba okwogera ebigambo bino naye nga ali mu mbeera mbi nabaga Museveni akutta mu ngeri zonna akutta okyalinga physically emotionally economically politically socially n'akutta ng'olaba kati Muzei Nadduli ali mu kufa mpola yakatta omwana postmortem eganya okufuluma bagenze kunoonya mmondo mu famire kubanga bakimanyi nti omusawo oli balina omukolako cover up n'okucoveringa information obutafuluma mukitegedde bulungi nnyo kale ndowooza sijja kubeera mulungi omu ku social media kuno njera baagaliza olunaku olulungi mukama wa 13 mpeera tusinkana olunaku lwonna lwe nabanjagadde okubateerayo ninga ku Sunday nzija before nga nfundikira omuntu yenna amanye byafaayo n'ayagala obimanya genda ku Gola Moses osome byafaayo bya Buganda bassekabaka engeri gye bajja bafaamu engeri gye basikizaamu bassekabaka oba bakabaka abaana abato engeri abakuza gye bakuzaamu n'engeri gye baatemaatemamu Buganda okufuna amataka waliwo ebuuzizaako Botia ba abasajja n'abakazi mu Buganda abafuna mayiro ne mayiro z'ettaka bazifuna batya era bazifuna bassekabaka abaleka abalangira abato nga bafuga bana abakuza ne beegabira ettaka Mayiga kyekitabo kyali mu kusomamu kyennyini n'empuuna malungu eziri emmengo Mayiga nkutumiddeko nnyo buli kyokola kyonna kimanyi nti eseekulaba abasajja betuyita bakisingiri bafuna batya ettaka ba Ignatius Musazi bafuna batya ettaka bakabuusu bafuna batya ettaka bakakungulu bafuna batya ettaka bassa aporokaga bafuna batya miles and miles of land ago bagafuna mu system ey'okugjawo bassekabaka bo ne basigazanga abakuza abaaliwo okutegeera ne beegabira ettaka kubanga tewali omuntu abakuba mukono kyekitabo Mayiga kyasoma era kyagala okukola essaawa zino nga kiri mu motion nkutumiddeko ku Sunday uyimule mbulange emmengo twegweko naye before nsobola okujja either ku Friday njala otumira mwena abakyali mu struggle abapresentinga n'abakomentinga n'abakola kimwe bali mu balire ddala timuvanga okwo abali ku social media ku Facebook TikTok wonna mwena batumiddeko mukama bankomire mwiraba. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.